Aliro. Muganda wange nga sikyali mulamu. Oli mulwadde? Nga ndolede ndi mulwadde. Ate jjukira ekiseera ekyo omwana ayonka. Mutabani wange omukulu nga abadde ayonka. Kwate bimukwatako n'angamba kintu kimu. Njagala oboneebone. Njagala oboneebone n'oyo olubuto. Paka ojja kuwulira. Tewali kye namugamba. Actually nasigala ntudde nga nsirise busirise mutunulira butunulizi we bati. Kubanga mmanyi nti mu nsi muno sirina omusajja mulala yonna gwe njagala apart from ye. Basebo ne bannyo omugamba mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Wenna gy'osinzidde okubeera nti nno otulaba mbadde nkusaba emboozi eno ogiweka like oba ogisembereze omuntu yenna asobola okutuyambako okulaba nti nate tutaasa maama w'eggwanga okulaba nga abaana be balayika bulungi nnyo maybe n'okubeera nti nno ate bafuna future eyo mu maaso nga ggwe andaba obudde buno future gy'olina oba gy'oyagaliza omuntu yenna akuliraanye nawe gy'oyagaliza. Amanya Kyazaaveri Kacumbali Munabutambala mu Kutugoli Kacumbali TV. Mbadde nkusaba owulirize nnyo ate tusalire wamu amagezi. Nja kwetaaga nnyo komenti ye ejja kunnyamba nnyo wakati mu kugaba amagezi ki ekisobola okukolebwa na butya bisobola ate okumuyambako. Omitukwaniriza ogamba otya? Ndisebo. Amanya? Amanya gange bampita Morini. Morini? Webala okujja. Eyongera ku ddoboozi Morini abantu bakuwulire. Morini azaalibwawa? Kabera Maido. Kabula Maido? Ojja otya mu Kampala? Najjanga nkola emirimu ya waka. Wava Kabula Maido n'ojja okola emirimu gy'e Kampala? Gyawaka. Gyawaka? Ki ekyakujjayo? Mama badde yakafa. Mama yali yakafa? Actually mama yafa nandeka nga nkyali muto. Nangamba nina okulabirira abaana bato bange. Olina emyaka ng'emmeka? 13. Nagamba olina okulabirira abaana bato bo? Baali bameka? 4. Era nenja. Kati bwe yafa n'osalawo ove mu kibuga? Ove mu kyalo? Actually saasookera wano ddala. Waliwo omukyala yantwala eyo nakola. Nakola. Okutuuka naye omuntu omu yabadde abeera akola ki? Like connectinga omwana wakula namala connectinga ku muntu mulala. Ye. Watyo we mbadde mbeera connectinga waneeno ewa sister we naye abadde alina omwana nga muto. Nga gw'olabirira? So bwe wava mu kyalo nojja watuukira mu maka agamu n'olabirira sister wo omuto? Nendabirira omwana wooli. Ne mulabirira naye mbadde nkola savings mu account ya brother wange. Naye ate oyo brother wange yamala nakozesa sente zange eya capital. Bw'wava mu kyalo nojja mu kibuga notandika okukola sente ng'ozisevinga? Mbadde nsevinga sente endala okuva lwe natandika okukola nga ne sente endala mbadde nkola ki? Mbadde nsasula fiisi y'abaana abato kubanga mu ssomero y'ekyalo like government teri expensive. Ezimu ng'olabirira bato be baakulekera endala ng'osevinga ku account ya brother wo? Myaka ng'emmeka gy'omaze ng'okola ekyo? Nakolera ddala nga myaka 13. Nakolera ddala. Kati obuzibu buvaawa? Obuzibu bye nnina ssaawa zino. Taata w'abaana we naamufuna nabeerako naye abadde antulugunya nnyo naye badde simanyi lwaki antulugunya. Sokoleke nga tonnabatuuka ku taata w'abaana. Sente ze wasevinga obukadde 3 ku account ya brother wo wazikolamu ki? Actually namusaba ezo sente ampe nfunemu kye nsobola okutandikira nkola. N'angamba yakozesa sente okutwala girlfriend we waweeru w'eggwanga Dubai. Watyo we yaŋŋamba
brother wange. Brother ogwo wali oteresa ssente. Nangamba yakosesa ssente okutwala girlfriend wewa Dubai okukola. Era wati eyo ssente gye yakoma watyo. Ssente n'azitwalira ddala. Milioni 3. 3 million. Wali ozaagala zikola muki? Nali njagala kutandika business y'enfiiri ngaawo ogiraba. Badde njagala nteekemu saloon ekiseera ekyo badde simanyi okusiba nfiiri. Naye badde njagala tandike saloon teekeyo omuntu akola nga nange weeyiga. Kati we yaŋŋamba ebyo eno program ya skilling nejja nasalawo joininge. Era nine certificate mu nyumba omwo. Eraga nti nasoma skilling. Okusiba enviiri. Ate nasoma nkola bulungi nnyo ku nfiiri. So kati brother wo n'omuleka ssente n'azitwala bw'ati? N'amuleka kubanga sirina kye nsobola okumukola. Kati omwami omufuna otya? Namufuna era waneno mu kibuga nga nkola. Namufuna nga mbadde nkola. Nga mbadde nkola era ng'omuntu yonna. Nemufuna ne tubeeraawo nembeera naye nga mwaka gumu naye eneeyisa ye ebadde sibitegeera bulungi. Naye simanyi lwaki abadde yeeyisa bwe batyo. Mumaze naye ebbanga ki? Kuva 2018. 2018. Myaka gigenda mu 7. Kati mulina abaana bameka? Bali 2. Owokusatu ye nina mu lubuto saa zino gwe njogera. Obudde buno olina olubuto? Lwa myezi emeka? 3 months. So netubeera naye neeyisa ye sategeera bulungi. So one time badde ngenda kujja mu dryer mu wall. Naye baaga ye badde eri kumpi ne dryer yange. Kati baaga ye by mistake negwa. Kintu nekinyeenya nnyo. Kati ekintu we yanyeenya nnyo mu baaga ye. Kumbe it was ARVs. Yeri munda mu baaga. Wali ojja dryer ku waggulu ku kigundi ogenda okole? Nkolere muno. Nali nina client mukwano gwange nnyo. Nga ni naye wano. Okugenda okujjayo baaga ye neegwa. Ogikeberanga mulimu kintu nekinyeenya. Nenjikebera nensangamu ARVs. Ate nga n'ebipapula byava kujjayo n'eddagala mu ddwaliro. Ne mubuusa eno yaani n'angamba ya maama we. Ne mugamba tekisoboka tosobola kugenda mu ddwaliro n'ojjamu eddagala mu ddwaliro nga eleeta amannya go. Ng'epapula eleeta amannya go ng'ogamba nti ya maama we ate nga mami nsimanyi nti eddagala yagifunira mu kyalo. N'awakana ne mugamba kati ekiddako tugende mu ddwaliro. Kati we namugamba kugenda mu ddwaliro yadoogi nga almost kumpi 2 weeks. Wiiki eyokusatu n'ensituka. Ne mugamba ogaanye okugenda mu ddwaliro. Naye kangende mu poliisi maybe abo be bagenda kusobola okunyamba naawe. Kati nentambula nentuuka eri nangoberera. Kati we yangoberera yajja nambuusa kati tugenda mu ddwaliro ki? Ne mugamba kati tugenda life kubanga oli mukwano gwange yaŋŋamba. Mukwano gwange nnyo bambi. Yaŋŋamba mugende direct life tomukkiriza kutwala oba mu clinic oba wa genda naye direct life. Kati ne mugamba tugenda life. Okutuuka mu ddwaliro muganda wange nga sikyali mulamu. Oli mulwadde? Nga ndolede ndi mulwadde. Ate jjukira ekiseera ekyo omwana ayonka. Mutabani wange omukulu ng'abadde ayonka. Naye ekisa kya Mukama omwana teyabadde n'akawuka. Omwana bamukebedde ye nga mulamu? Ya nga mulamu. Era n'eyokubiri lwe namuzaala ye teyayonka nnyo. Yayonka only 3 months ne mujja ku mabeere. Era mulamu talina buzibu yonna. Kati obuzibu gwe n'omwami wo. Kakati mwawukana mutya ate? Osimba okuyawukana we namugamba nti ndi lubuto kale ye abadde tayagala nkole asiba anvuma mbu ngenda nsula n'abasajja.
buli wova wane n'ogenda mu saluni akugamba ogenda kwebaka n'abasajja. Ye muntu atayagala okole takwa buli kintu kyonna nga wokiwulira. Tewali kyakuwa. N'ebizigo tewali kyakuwa. Kyensobola okugamba. Ate naawe ng'omuntu oba weetaaga ebizigo sometimes nga wokiraba. Kati ansiba nvuma genda kwebaka n'abasajja. Ebintu ng'ebyo n'olaba nga tebijja. Kati bwe namugamba nti ndi lubuto yanvuma. Kyensobola okugamba. Yanvuma n'angamba kati omaze okwebaka n'abasajja oyo omwana njagala omuggyemu. Nampa 40,000 n'angamba genda okola abortion. Ne mugamba nedda sigenda kola abortion. N'angamba oyo omwana gw'ositula si wange. Ne mugamba it's okay. Ono mwana waba siwo it's okay. Ngenda muzaala mulabirire. Oba si kyo kamuzaale then tugende tukebere omusaayi. Mazima ddala ga Katonda ng'osanga nti ono mwana siwo. Wallahi nja mulabirira nze nga nze. Nja mulabirira nze nga nze. Najjayo esimu ku sim card mu simu ye. Bwe yajjayo mu sim card ku simu ye n'asuulawo. N'akwata ebimukwatako n'angamba kintu kimu. Njagala oboneebone. Njagala oboneebone n'oyo olubuto. Paka ojja kuwulira. Tewali kye namugamba. Actually nasigala ntudde nga nsirise busirise mutunulira butunulizi we bati. Kubanga mmanyi nti mu nsi muno sirina omusajja mulala yonna gwe njagala apart from ye. Ate ne mu ddwaliro ng'ogendayo okugyayo eddagala. Babagamba babasomesa bulungi nnyo. Ne bakansalasi babeerayo. Kati bangenda wabweru okwagala omusajja omulala. Tebijja. Nabanga tebijja. Nagenda we batyo. Nakuleka mu nju. Nse nensigala we batyo nga wondaba saa zino. Naye nensigala era we batyo. Kati omusajja yagendawa? Simanyi. Toddanga mumuwuliza? Simanyi. Mikwano gye togiwulizaako? Ne mama we actually yankubira esimu one time. N'angamba mulwadde naye ayagala sente ayagala sente yakugula eddagala. Ne mugamba naye mama okimanyi nti ne mutabani we yandeka waneeno. N'angamba nze bye badde simanyi. N'angamba mutabani we yandeka wano. Ne mugamba yandeka wano. Kyokubiri nange siri kukola. Ntuula w'akasaawa zino gwe njogera. So sirina sente nnyo ekiri awo. Kye ngenda kugamba nti kuyambe naye nedda tewali. Naye kankufunire sente z'eddagala. Ne mufunira 20,000 y'eddagala. Ne musindikira sente zo y'eddagala. Kati sister we waliwo ettaka gye yagula n'ateekamu ennyumba. Kati sister we abadde ansaba. Aŋŋamba omanyi ebipapula by'eno ettaka weeri amaka gange weeri. Nkimanyi naye namugamba simanyi. N'aŋŋamba naye kirabika agwagirina agwagitereka. Papula by'ettaka ani yaligula mwami wo? Sister naye ate mulamu wo mulamu wange ali mubbi kusaba. Ali kunsaba nze. Namugamba sirina ate sigirina. Ate sigirina. Ne kati akitegedde nti obirina. Amanyi. Akimanyi nti obirina. Akimanyi nti nze abirina. Naye namugamba sibirina. Baagala nayo ditunda. Kirabika. Naye namugamba sibirina ate sigirina. Simanyi efaanana etya. Nagaana okumugamba. Ettaka liriwa? Eri eyo waka. Eri eyo side za dokolo wange. Wo gye mubeere wamu. Etegeeza n'omwami ava side zeeyo.
tuva wamu. So kakati obuzibu omwami yakuleka mu nju kati ki obuzibu buzibu ki bw'olina obudde buno? Obuzibu bwe nnina mazima ddala sirina byakola. Sirina byakola. Naye nandijagadde oba waliwo omuntu asobola okunyamba. Manyi ebintu ennaku zino things are hard. Tensobola okugamba. Naye mba nfuna omuntu ng'asobola okunyamba ne business. Sobola okukolera ddala. Genda kuddayo era waka. Obanga eyo ettaka tebagenda kutunda eyo ettaka. Already ndi mulwadde. Nina abaana. Ettaka tebagenda gitunda. So business gy'oyagala okukola? Nse badde nsobola okukola business ya saloon era. Ebya saloon obimanyi? Bya saloon bye njagala nnyo. Kubanga ye mbimanyi. So business ewammwe mu kyalo ogambye kiri kyalo ki? Dokolo. Inside za Dokolo, yes. So bw'ofuna omuzira kisa ova wano e Kampala n'odda mu kyalo n'okolera eyo? Genda teekeyo business kubanga lwaki njogedde we batyo. Simanyi lwaki bali kunsaba okumbuuza ku by'ebipapula. By'ebipapula y'ettaka naye jjukira nina omwana omulenzi. Nina omwana omulenzi, nina omwana ow'omuwala. Balina okubeera nga bamanyi ewaabwe. Lwaki bali kunsaba eyo ebipapula? So oyagala ogenda okolera eri nga bw'olimira ne ku ttaka lyo. Salooni zeyo ziba za ssente nga mmeka? Okugitandika? Actually 1.5 esobola. Esobola tandika salooni ennungi. Senga olya kuwa 1.5 ova mu Kampala n'odda mu kyalo n'otandika salooni. Esobola. Lwaki ova mu Kampala ng'oggyeko biri by'ogambye nti n'abaana biki? Lwaki tokolera mu Kampala? Tewali naye rent. Rent ya wano ya bbeeyi nnyo. Kati obeerawo otya wano? Mbeerawo. Nina abantu bensiba. Gw'osiba gwagenda kuleetera omulala era neera n'omusiba. That's how I survive here. So kati okuba lwakitegeera nti n'oli mulwadde ofubye nnyo okufuna ku ddagala? Era gye ndiko. So wawulira otya ng'omusajja akusiiza obulwadde nga tokimanyi? Era mpulira bubi. Neba nanga abasajja abamu mpulira bubi. Tensobola okugamba mpulira bubi. Naye ebintu ebimu obiteeka ku kisa kimala. Obiteeka ku kisa kimala. Kisa kya Mukama kimala. Okwekuuma ebbanga lye wamala gwe nga tolabye musajja mulala yenna naye omusajja ye n'akuleetera obulwadde. Kyannuma nnyo, kyannuma kyensobola okugamba nti kyannumye. Naye namala ne mbivaako. Kubanga nafuna abantu mu ddwaliro bakansalaase. Bayogera nnyo naawe ne bakukansolinga n'odda mu mbeera. Era odda mu mbeera. Naye si kirungi ky'omumanya. Si kirungi. Bubaka ki bw'osobola obuwulira abasajja abali? Banange nze kyensobola okubagamba banange try to be honest. Beera honest. Awali mukyalawo buli kimu kijja kutambula bulungi.
ekifo ky'okukola ekintu nobeera nga toli comfortable luwo like makago naye nga toli comfortable ku kintu kyewakoze maybe ku kintu kyewakola mukyalawo nobeerawo nga tolina emirembe like ng'obeerawo ng'owulire nsonyi kati kyeŋŋamba bannange okubeera honest emala sigambye siri kugamba nti bobe like abasajja be baleese siriimu mu nsi nedda nedda mukwano si be babileese siriimu mulwadde naye ate beera honest oba olina gamba mukwano gwo nti nze ndi weebati naye tuyimirire tutya eddagala ennaku zino eri mu ddwaliro byosobola okummira n'otaafuna ebizibu yonna neeba ng'olina omuntu gw'olina ddagala weeri oba omusajja wamutulugunya n'adduka ewaka sisobola because sisuubira nti nsobola okutulugunya omusajja singa naamutulugunya dda actually mbadde naye banga ddene naye singa naamutulugunya dda jjukira nagenda okutegeera nti ndi mulwadde obadde osobola okugamba nti maybe naamutulugunyisa olw'okuba engeri gye yansiga kawuka naye ate era that's not true. Singa naamutulugunya nga nkyali ne first born singa naamutulugunya nga naakategeera nti yansiga obulwadde actually singa naamuse sina kumutulugunya I would have killed him singa naamuse singa kati saawa zino ali mu ttaka naye sisuubira nti nakola ekintu ng'ekyo wadde one day sisuubira. So advice gyowa abantu senga abategedde nti nno mulwadde era partner we yamusiiga obulwadde banange kiruma kyensobola okubagamba nti muganda wange kiruma era oba tolina omutima mugumu either gwe kennyini ogenda kumiro ogenda kunywa obutwa n'ofa oba ogenda kutta munno. That's the reality. That's all I can tell you. Naye ate sigambe nti mukikole tokikola. It happens. Siriimu mulwadde naye ate tewali awishinga okugifuna tewali awishinga okulwala ekyo ekirwadde tewali naye banange just you forgive your friend and then you move on. Forgive your friend, take your medicine on time. If you are pregnant, take your medicine like genda mu ddwaliro. Abasawo bali mu ddwaliro banange bana basawo sometimes agamba nti bantu babi naye abasawo walayi balina care. Nsobola okugamba balina care. Abaana bo bajja kukula nga tebalina obulwadde bonna ng'osigale ku ddagala obulamu bugenda mu maaso. So kati taata w'abaana okubeera nti nno yakuleseewo n'agenda ate ng'olina olubuto, how will you manage to survive? I will. Lwaki ngamba we batyo? Pasita Mukama akyali mulamu. I will. Nsobola okugamba naye okugyamu olubuto sigenda bikola. Kiki yali ayagala? Kiki yali ayagala oggyemu olubuto? Sigenda bikola. Kyo nagaanira ddala sigenda bikola. Lwaki wagaana? Sisobola kubanga nakula nga ndabirira abaana b'abantu
nse nina abaana babiri bokka mu nsi muno. Ono maybe osobola okujjamu by mistake maybe nga yoyo yeka abantu bangi bali kukabira abaana tebalina naye ate nze sisobola. Sisobola. So kati toddawo no mu missing omwami? Sometimes mbeerawo. Mbeera ku byange most of my time mala ku byange. Mala ku byange. So bw'abeera ali yakulaba bigambo kibenzo mugamba nga agudde ku video eno n'akutunuulira n'akulaba oyinza mugamba bigambo ky'omwami wo? Kyensobola okugamba kiri kimu, akome ku nze. Bye wankola naye ate sirina buzibu naawe, naye era toddamu okusiiga omwana w'omuntu, muwala w'omukasi yonna siriimu. Omakunze kubanga omutima Mukama yatutonda nga tulina omutima wa njawulo. Oli ayinza okuba n'omutima asobola okukwata ekintu kyonna n'akukolako ekintu kikyamu, of which abeera nga atalinga nze. Aba atalinga nze. Ogenda kugwa ku muntu mukyamu ate agenda kukola bubi mukwano. So omakunze kyemmanyi ojja kundaba. Naye era tekyemmanyi one time ojja kunsanga nga mazima ddala nga ngenze mu maaso. Ojja kwejusa naye nga sisobola okuddayo emabega. Kyensobola okumugamba. Bw'akujja n'akwegayira tosobola musonyiwa ne muddamu ne mukuza abaana bammwe? Simanyi waali. Senga aba akomyewo oli lwedde otambula naye mukuza abaana bammwe ababiri be mulina n'ali mu lubuto olwokusatu? Waba akomyewo, waba awulira ayagala kukomawo. Temulinaako buzibu? Naye if I push on until nezaala ono mwana bali kugaana nti si wuwe. So basebo ne banyabo emboozi yeeyo omukyala yono yeetaaga buyambi just capital wa miliyoni 1.5 adde mu kyalo atandikewo salooni nga bw'alimira n'abaana be. Omwami yamudduseeko n'amuleka mu nju, so tasobola kimanejinga ate nga mu kyalo waliwo wasobola okukolera mirimu okutandikawo ka bizinensi akatono. Nyiza obutasukako awo naye wenna bekikwatako manyi naye basajja bange ab'enjawulo asika omutaasa mukyala osobola omuyambako ono. Oyambye abayimbi bangi nnyo mukyala wuno mutaase adde mu kyalo tumanye nti nno artist ye atereddemu kuba ye kyayagala obudde buno kudda mu kyalo atandikawo bizinensi asurvivinge. Sajja yamuddukako ate amaze omusiiga akawuka kayita mukenenya. Kibi nnyo, kibi ddala. So nga tumaliriza bannayuganda oyinza bagamba bigambo ki? Nsobola okubagamba waliwo abantu abamu kati tugambe obadde mukwano gwange nga tubeera wamu maybe tomanyi ekinkwatako. Kati walaba video ng'eno ate akukubira esimu n'akuvuma. It's not fair. Akubira esimu n'akuvuma lwaki ogenda mu vid mawulire? Si kirungi. Asooka amanye ensonga. Sooka otegere ekyokubiri naawe kennyini oba olina obuzibu maybe eyinza okuba nga esinga eyange naye olw'okuba nze naavaayo n'enjogera kitegeera
bambi mulekeraawo sigambye muli bantu babi muli bantu balungi naye bambi abamu muleke si bantu bonna naye abamu mulekeraawo si kirungi. Omuntu kasita avuddeyo n'ayogera ekizibu kye aba amanyi lwaki yavuddeyo n'ayogera aba amanyi kiki kyawulira munda ye kennyini aba akimanyi tewali asobola omutegeera naye ye ne Katonda. Kale basebo ne banyabo tetujja sukakaawo omwami amanya ge yani Sam mwami Sam mukama wange komawe waka musobola okubeerawo n'omukyala wadde ekyemanyi ebyenfuna si birungi nyere kyemanyi kyekyaleese okubeera nti n'omulekawo naye ate naye tali bulungi looza ku baana bo wamulekedde yazabe wakimali munabutambala ge gange tujja sukakaawo naye gwe wenna alina obuyambi kwegayiridde omukyala tumutuukirire asobole okulaba nti nno ayambibwa oba ntuukirira tujje wano eno ayambibwe tulamekinge sure nti nno adda mu kyalo. So campaign ya kumunoonyeza akadde kamu n'ekitundu adde mu kyalo atandikewo bizinensi alabitire n'abaana be. Abaana bwe bali wano eno sijja bateeka mu kamera kwa baana bato naye nga mbalabyeko n'embeera gy'ayitamu ngirabye. Sebo ne bannyabo gwe wonna anantuukirira ku nsonga y'omukyalo ono gamba bugambi we bali nnyo we balire ddala. Mere bulungi weraba.